twagala kutegeera ku bugagga bwammwe nga bagagga b'omu Kampala oyo Don Chrise naye siri mugagga Don Chrise atewane mwogereko ki omwana omugabinga oyo olya tebasaana mukwata wabula bamubanja bonna bekuŋŋaanye bajje gyendi obasasule nyakubasasulako ebitundu bamuleke yetereza kyetereza osanga alina ebigambo gyaliko naye nga mwana mulungi nnyo simunyega konedde ekigambo nekimu naye nga kabuuze baali muwazaaki zabatwala bweru byagala kudduka wano eryokanaabibwa wano tewali mirimu mbu tebalina tebafunawo mirimu nebagala bagende kati gwe tukola nti nkola noyo akola kakati bali lwaki banoonya emirimu wano mirimu gyababula ababba bayigirize nze ekiri ogenda egwira okumunya ku sente okuba ekyeri mukolere wano lwaki oddira omuntu gotamanyi mbu gwesiga omuwa esente tolabanga oba ogenze wala nnyo omuntu omumanyi ngaomwesiga omuwa esente kati gwe Don Chrise omwagira buli kyeyakoze baleke fuluma biragawa sente wenire wamma ajja kudda wano tebujja mukwatako sooka obuulire ku Don Chrise oyo akasente ke yatutte alina kasaasaanya ki yazirya nadda goloza bazitodde kati bazimuwadda olikakyayi Don Chrise sente yazirya dda kati ogambye bonna abamubanja bajjo bakutuukirize baweko bitundutundu ajja n'endagaano nyamuwaako ekitundu ky'essente oba ajja ne risiiti ebireka obukakafu ajja n'obukakafu kitegeeza olinamu kasente kati wona abasasulira era ambulira ekyali agenda okukola ebweru si byo byokka ojje omuwulire nani ngenda kukola kino nzire naye baba baali bagenda kukola tebadda wange tebajja wange kati wali yagala abajjewo balina kuba baali bagenda kukola kikukyakala yali agenze kusinkana n'omuzadde we akomewo ng'agenze kusinkana muganda we amaleyo wiikisi bbiri yadde awo benja okusosola lwaki temwagala abantu bagende ebweru beeyiye banoonye ku ssente aleeri kale Museveni anaafuga kimu munaava wano mwenna muddeyo ne mutuleekaanira ne mutandika okutuvuma mubeere wano balina olonda temunalonda muzeeyi nga mudduka mugenda bweru mwana gwe wakoze bulungi obabba oyogera olinagala nti no okubba kintu kirungi nnyo si kirungi naye eki yakoze kirungi kitya babadde balagawa kukola wano tewali mirimu tegimala kikyonyumya mirimu giri wano gifatulo mubagenda bweru kukola sente zonna miliyoni babajjeko meka buli omu waliwo ab'ekumi waliwo ab'essatu tolabanga basiru nnyo miliyoni 10 tezikola bizinesi wano tezikola basiru nnyo gwenga Lwasa miliyoni 10 omuntu ng'azifunye olowooza asobola kukola bizinesi wano e Kampala nekwata n'atalagenda byabweru nze nga bazimpadde nzirya nze ngazi teziyinza kungasa kuba nafuna dda ssente naye nga miliyoni 10 nze ngazikute nenziwa omwana wange nemubuuza mu mwaka nti olinawo meka nga talina oyo mba musiibudde kati badde abantu abali mu muzigo abakaaba abaziirana nti omusajja yababbye bagatubasindikira batumaliriza bamuveeko bagende ewaabwe bakole emirimu emirala ate sente zaabwe bazaagala ziri ludda wa ziriya dda ate yazigabiranga munda n'amawulire bweteyakookyayo nze nange yampa miliyoni 10 zeyampa naye yali yaŋŋamba 2 naye 10 era nasiima waali tomumanyi yajja kwolwo naye mwami Lwasa nkumanyi nenkwasa ennaku kubanga obwavu bukutta konze munnange kyekyo naga waleeta ssente awo tebazireeta bwebiye ebiri
zikuka nezipakireno emiliyoni n'egiwa bannamawulire musaba nnyo anti nammwe ne bagitwala oba engeri wali omwavu nnyo twabala bulungi nga tojja kuba miliyoni ezaabiri yampa 10 lwange kati obwomu wakati mbina ebizibu byalimu kuba abantu bagamba anoonyezebwa kukwatibwa mwamagezi ki tebajja mukwata bamukwatira ki mbububbi mbukakuyita kubbo awonyeza muzeeyi abantu babadde bagenda balina omulonda kulonda kunaatera ng'odduka ova mu Uganda kwegamba gavumenti yali badde emuwayo nakasiima asana mudaali era musiba agwana omudaali guliko ennyinyi amwambaza omudaali nga giri gyenina emidaali gyange mugimanyi yeetaga omudaali ng'ogwo gugyenina nga ate yabbye abantu naye abaliko abavuma enkya neggulu abavume kuba tebategeera oyo omwana ze mwagaliza mikisa myerere oba mutabani wawe atali kujeni si mutabani wange naye mwagaliza mikisa yeeyisa bulungi ate bwe yali esinzaawo siru tekinengeza okumwagala musabire esaala gyali afunireyo emirembe ayi mukama katonda tuyambire doni kwisi abe n'emirembe tewabamukwatako tweyafuja baleko soko buzeko abantu abatulaba neyanziza okuba nti mutulaba muli mutya sibire muli bulungi gye bukeeredde nga tulaba comment zifuse comment ku social media wagenze no commenting nga ku gundi ya epas eri abayimbi abajja ku social media ne badda ku live kifo ky'okwogera ebibongerayo ne badda mu kuwemula. My issue was simple unless ngoli nagezezaako okugatta oluzungu mu Luganda nengezaako okusimplifying nti buli muntu asoma abe nga ategeera but challenge gye tuyina mu society, people read to reply, people listen, people hear to reply, the people do not listen, they just hear. Abantu bawulira naye tebawuliriza. Abantu basoma kuddamu, they don't read to understand, they don't listen to understand. So kyenawanise kyabadde very simple. Bwoba ofunye nze idea eyo wezajeze za kyampanya kibozibozi, I was happy nemanya nti omuyimbi away from the mainstream media and the other platforms bafunyewo nawo platform webagenda okwogerera ati waabwe nga beegazaanya, temuli bulango, temuli apo, temuli mafuta simatambulodde eno, at their time bagenda kuba bapromoting ekintu. But as time went on, I started getting disappointed. Era we nakoledde post eno nkoze mbadde in touch with different people ababeera ku bintu ebyo. Olina omugamba brand yawo tejjaawo, baba bakuyise mu streamlining bye mwogera kubeere nga bibagattako, abamu ne bawuliriza, abalala ne batabifaako, naye mulimu kaliba y'abantu besinakubira simu kwabbawo nga boga nti baakyama abo n'obeesonyiwa. Kati bw'olabako omupya gw'ossaamu ekitibwa, nze epasi saayogedde nno nga bwe nadde nteekamu epasi saamutaddemu nga nze munnamawulire, namutaddemu ng'omuwagizi we, because epasi is one of the best creatives betuyina kati. Best creatives ne show ye eyali ku Serena. Ffe bannamawulire abantu batumanyi tube tiketi, simampayo tiketi nakwata Sereza nensasula, because mulimu omuntu gw'olaba nga weetaaga osasule, ontegedde nga bw'olaba show ng'oli omulaba ataddemu amaanyi wakawe mulungi wa, so I paid for a pass. So nzize mulaba babeeramu ebyo ebintu, oli naawe mulanga bambi omulaba waali naye nga feeling uncomfortable. Kati luli nalabako David Lutalo aliko ne Fikifa Maika, bali mu simanya Fikifa Maika ne Lydia Jasmine, simamu akola biki Lutalo kwoli kubira Spice Dana, kugamba ng'olaba Lutalo ne bulandi ye nga mulimu ebintu byataali baddemu, so bibeeramu eyo private, naye gwe kyotunda eno mu public nga si kyolino si kyekyo. Nze ayogera, I'm not perfect, I have my weaknesses ng'omuntu, but at least the best coaches si be bata abali ba best players, okisegedde. So era bw'olaba omuntu yenna nga awoza kakati gwe naawe kola bw'otyo manyo yasomye kuddamu teyasomye kutegeera. But I come from nva ango yange erimu kwagaliza,
kubanga mulimu omuntu gwolabanga alina okugenda ku level eddako tuve ku level. So obo tukozese platforms ezo bulungi tu. General Zamba yakoze state of hip hop address yesterday nadde njiwuliriza nga agamba nti mu byayogedde yagambye media we have a problem. Instead of covering the craft we cover the chaos. But tukole ki? Artists are selling more chaos than the craft. You sell the craft, sell the song, yogera ku luyimba lwo, yogera ku show yo, yogera sigambye nti I don't want people to quote me nti njagala abantu babeere serious ever. Work without play makes Jack a dull boy. But playing olusaagiriro luyina parameters luyina okutambulira. Nomanya nti yadde tusaaga naye wano tetusukkawo. Neba musaagira mu byamukwano there are words ze muselectinga ze muyina okukozesa because at the behind of you waliyo abantu abalabirako. Above you waliwo abantu ababawa emirimu. With you waliwo abantu bemwenkana nabo kati oyagala bayitako oyambuke waggulu. Kati general ogenza okuddawo naye wakomyewo general instead of selling your craft you sold the chaos. Wakomyewo oyisa mu banavi eggaali baani eggaali kakati gwe oyagala twogeredde ku music wogwe nga all you are selling to us is chaos. So banoonye banno bajje munola baani mutuule wansi you unite. Then wagambye abawagizi fans stop supporting with the emojis, support with your wallet. Kakati gwe oyagala tuve to supporting with our wallet tukwate mu nsawo tusasule show za mitwale ebiri kwaba abaana nkoyo okuwaka awemula bwatyo oyagala tu waliwo abayina endowooza egamba mbu abantu baagala byakuwemula. Gwe mbulirayo omuntu ayimba ennyimba z'okuwemula ng'asobola okutegeka ekivulu ng'aliko bw'omu nekikola mumpe ebyo bye mugamba nti musanga abantu ku shows ne mubakuba ne ziwuuma mbu namwe abayimba ebyekitegeevu tubasangayo eyo mu show ne tubakubirayo. Abo muyimbira abantu be babasombedde be bagulidde emmere kusika wakati abantu ababapangisa babawemuzi NRM yesinga bapangisa. Naye abantu be muyimbirawo babaleeta nga babagulidde ekyemisana babawadde t-shirt nga baba tebazze kulaba baba bazze kulaba kufuna bukunkumuka buno NRM bwegaba. Gwe oyagala okwakasa nti tebakwagala nebyoyimba bya kisiru tebabyagala. Gambe NRM nti oyagala kumpitawa nti mu kisaawe ekyotera sijja kujja waawo nja kutegekawo show yange ogenda ogitegekawo lawo babanaye twalabye nekyo gye yategese erugogo erugogo general sijja gimwa attributingako kuba siye eyijja general ayina good music ayina clean music nze personal amwe support of general ayina clean music ne just yawuba bubi olumu naavako kati ng'ekyo ekintu kye yakoze ekyatambula simanya abakazi botambula nabo be bali ng'olya n'ogamba ekyo kyalivudde ate mu general kyalivudde muntu njobulaba mu post yange nagaye mulimu abalabo betwaleka ne epas kati general was so disappointed we yadda wano natandika kuba nyimba natwanga ekintu ekitambula okuvala yadda abakazi bodigida nabo n'ekiranga bwe yakiyimba. It was so disgusting ku muntu ali exposed ku muntu ali very clean omuntu gwe tumanyi nti akomyewo to revive hip hop. So stop insulting, stop abusing, stop vulgar languages. Today wali kukowazi abawagizi bajja kwata mu nsawo basasule Afrigo band essaawa zino bakubanga baali tebatunga they sell their art, they don't sell chaos. Olwalera Afrigo mu mwezi ababayimbi bemula bagenda bakuba obwalo obwo waliwo yabuuza baba bookinga luddawa Afrigo ekusinga okukola tigojja kufuluma ebweru bakuwe miliyoni 4 ogenda omaliriza ng'otambuddeyo biki osigazaako miliyoni emu olw expenses emuyina n'ebiwe naye Afrigo etunda emiliyoni 8 ogenda obbanoonya buli mwezi nga bayina we bayikubira miliyoni 8 lulina basanga ku skies we tuziika mugema nagenda ku skies nagulu sebo skies nagulu nga batuziza abantu nga 100 nga basasudde emitwalo 10 kategori zawe batuziza abantu 10 ku mitwalo 10 zabo aba bawadde sente ne watuyina wano omuyimbi nga si Serena nti NMPK ey'okutandika kuba Serena mutunda ebitebya mitwalo 15 naye mutandiko giranga mu January ng'eribeera ya mu December myezi 12 oyita wegayirira muntu akwate mu nsawa gimu emitwalo 10 Afrigo balanga leero ng'ekivulu kibulako week says abantu basasula emitwalo 10 ku front page buli lwa mukago lusooka mu mwezi ebaawo tesalangako abantu babaawo 10,015 ku mitwalo 3 kan imagine esatu ne batuula ne bajjula ate ne banywa na nnyo
kakati gwe bono tunaddamu ebyo mbu tetujja kwogerako olwokuba tetuyimbangako olwokuba naffe tetukola ku BBC. Those are lame excuses.